ne tufiirwa omuntu waffe ne mudda mu kuzina. Kalangwa yabakola ki mulyoke muzine? Tewali atagenda kufa. Tewali atagenda kufa. Kalangwa tabadde na buzibu. Olowooza singa abadde n'obuzibu twandikaabye okutuuka awo. Tusaba buli abagaana abantu okuserebulatinga oba okusanyukira omuntu ng'afudde Bayibuli ekyogerako era ekikkiriza. Wuliriza mu ngero 11:10 oba Proverbs 11:10 wulira bwe bagamba abatuukirivu bwe bakulaakulana ekibuga kisanyuka, ababi bwe bazikirizibwa wabaawo enduulu ez'essanyu. Kino kitegeeza nti omuntu omwesimbu aleeta emikisa n'emirembe eri abo bamwetoolodde, wabula ate okugwa kw'abantu abanyigiriza abalala oba ba oppressors oba abantu ab'obulabe kuleeta obuweerero mu kitundu oba mu bantu. Kakati oluvannyuma lw'okufa kw'omukulu amanyiddwa nga Chairman Moses Karangwa ow'e Kayunga, abantu bangi bawuliddwako nga boogera ebigambo ebiraga nti basanyuse, naye ate bangi abawuliddwako ng'era bagezaako okulaga nti ekyo kye mukola si kituufu. Wabula nze ngenza okukebera nga ne mu Bayibuli mwekiri kankakuddiremu mu Luzungu. Proverbs 11:10 egamba bweti nti when the righteous prosper, the city rejoices. When the wicked perish, there are shouts of joy. It means a person of integrity brings blessings and a peace to those around them, while the downfall of oppressors or harmful people brings relief. Kankakuddiremu. Proverbs 11:10. When the righteous prosper, the city rejoices. When the wicked perish, there are shouts of joy. It means a person of integrity brings blessings and peace to those around them, while the downfall of oppressive or harmful people brings relief. Nti abantu bwe bakulaakulana ekibuga kisanyuka, wabula ate ababi oba ba oppressors bwe basaanawo oba bwe bafa ekibuga kifuna emirembe era kigenda maaso n'okubeera nga kijaganya. Bannayuganda bangi nnyo bawuliddwako nga boogera ebigambo, wabula wano wensinzidde ne ngenda nnoonyereze Kalangwa yakola ki abantu. Ebimu ku ebyo byensobodde okufuna mu butambi, kakati nkuleetedde butambi. Ebigambo ebyogerebwa ku mukulu Kalangwa oba omugenzi Moses Karangwa ono ng'abadde chairperson w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kayunga. Ngenda kubeera nga mbikutuusako era abadde mukozi wa General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati wano omuntu wakubuuliza era wakugambira bwe kiba nga omukozi wa Museveni bamuserebulatinga bwe batyo, kakati mukama we singa yabadde afudde abantu bandibadde boogera biki? Kakati ebimu ku bintu ebyogerebwa bannayuganda bazi bye bazze boogera ebireetedde abantu okubeera nga bafuna okweraliikirira byenkuleetedde. Era nja kukusaba osooka okkirize tujjewo akalango kano nsooke nkuwe sayidi ey'ababadde boogera mu ngeri eringa eserebulatinga, then nkuwe ne sayidi ey'ababadde bali mu kunenya bana bagenda mu maaso n'okuba nga baserebulatinga. Katujjewo akalango nzije bino mbeere nga mbikuwa. Nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Atalaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kati wulira oluvannyuma lw'okufa okw'omukulu chairperson wa NRM mu disitulikiti y'e Kayunga amanyiddwa nga Moses Karangwa, abasinga obungi bawuliddwako nga balinga abasanyuse era nga balinga abali mu kweyozaayoza oluvannyuma lw'okufa okwa Moses Karangwa. Kati ate ne wabaawo n'abawulirwa nga bino biraga bibanyiizizza lwaki muserebulatinga ng'ate ffe tufiiriddwa omuntu waffe. Wabula bino byonna bijja bitya? Bino mbikuleetedde. Wuliriza nnyo olutambi luno kuba ngenda kukuwa bigambo by'abantu sayidi zombi. Gwe naawe ogende mu comment section ombuulire oli musanyufu n'okufa kwa Karangwa oba ogenda n'okubanga onyolwa. Wuliriza, waliwo obutambi bwe ngenda okuwa obwawuliddwako ng'abantu babukoze oluvannyuma lw'okufa kwa Karangwa, naye ate era waliwo n'obulala bwe baakoze oluvannyuma lwa mutabani wa Karangwa
ne muwala wa Kalangwa okubaka ebigambo bye bayogedde kubanga bano bawulidde ebigambo bino baliko ebigambo nabo bye bazizza abamu nga balinga abakudaala abamu nga balinga abajeregerera abamu nga balinga abeewaanira mu ekyo taata waabwe kye babadde bamuvunaana kubanga ebimu ku bigambo bibadde byogerebwa kubba ttaka kutulugunya bantu mulimu n'abamu ababadde bagamba nti ba victimu abaabi n'ebikolobero nti era bo abamu bagamba Kalangwa abadde championing okubawamba era abamu ku ba victim baliko bye bayogedde waliwo n'abagamba nti amataka gaabwe gabbibwa oba n'ebintu ebirala bibadde bibatuusibwako era nga nabo balina bye bayogedde kakati oluvannyuma abaana ba Kalangwa abamu ku baana be ne babaako ebigambo bye bayogedde nga nabo balaga nti si basanyufu n'ebyo mmwe bye mugenda mu maaso n'okubanga mukola ebimu ku byaleese emboozi eno oba obumu ku butambi bwe ngenda okulaga oba abamu ku bayogedde naye ng'enjogera gye boogera eringa celebrating oba eringa eraga nti kwegamba basima batuuse ku buwanguzi eyaleetedde abaana ba Kalangwa n'abamu abantu ababadde balumirirwa Kalangwa okubeera ng'ebanyiiza n'okulaba ng'etuuka okuboogeza byeboogeza kansooke nkuwe sayidi eno owulire. Tuyozaayoza abantu b'e Kayunga Mukama okubajjukira n'abattira Kalangwa. Basebo ne bannyabo Kalangwa abonyaabonyezza abantu nakati bali mu kkuba ngoma. Newankubadde nga Uganda abantu batya gavumenti eriko. Mukkirize mugaane ekiseera kituuse. Abantu baggwemu empisa basanyukire n'ebintu bibetaali badde nga basanyukira. Kalangwa nga yafudde nga mpulira nti ne b'eŋŋanda ze balumiriza nti yattiddwa. Abantu tebaagala kumanya oba yafudde oba yattiddwa. Omusajja abonyaabonyezza abantu. Underline the word abonyaabonyezza abantu. Kitegeeza waliwo ensonga lwaki abantu basanyuka oba bagenda mu mbeera eyo ng'omuntu ng'oyo amaze okukakasibwa nti afudde wabula nga n'ebyenfaaye mbu biriko ebibuuza naye nga tukyagenda mu maaso kakati ate wulira bino. Naye Mukama sooka weebale ne banaye Mukama otutune Kalangwa. Mukama kati ne bannamwandu ba olwo kakati mukaaba nedda bannamwandu ba Kalangwa mukaaba bamulekwa ba Kalangwa mukaaba oba kati bagenda mwogerera ki ku ntaana bambi abadde musajja mulungi nnyo Mukama otusanyusiza Mukama otwala ne Kalangwa ne Mukama lisiti ekyali nnene Mukama twebaza kubanga munnange olikola tuba tulyawo tuzukira musanyu ebale. A few moments later. Natufiirwa omuntu waffe ne mudda mu kuzina. Kalangwa yabakola ki mulyoke muzine? Tewali atagenda kufa. Tewali atagenda kufa. Kalangwa tabadde na buzibu. Olowooza singa abadde n'obuzibu twandikaabye okutuuka awo. Kalangwa wadde tasokola madini kagabe mawanga ne wafisi zonna ne bakugoba naye nga Kalangwa mubaleke bajje abogerera Kalangwa oyo propaganda wa byabufuzi. Kalangwa abadde talina buzibu fajja kitukabye n'ennaku yeetuluma. Kalangwa atulekedde ani banage. Kalangwa atulekedde ani. Bw'ekyo Kalangwa afudde ng'afa ati Kalangwa ayinza okufa. Mama yamanyi okubonyaabonya abaana b'abantu. Kalangwa ayinza okufa. Pozi emmotoka yabadde teraba. Kalangwa ng'afa ati. Ddala kituufu Kalangwa yafudde. Nakwete kambuuze ku Nakwete yanambuulira ekituufu. Ddala Kalangwa yafudde. Abantu bakuba ngoma. Kalangwa onswaziza munawe ofudde. Engeri gye mwegumbulidde omuze ogw'okufa ennaku zino eno mulina enfa gye mufamu ey'akabampaani oba mulowooza tuba wani oba mugezaako kakasa ki nti oba okufa kwange nze nga mmanye ensindika gye musindika bannammwe Magombe mwe temulifa kati oba basse Kalangwa basobole oziika maama Asasini basaasira nnyo abateeka kwenensa amaanyi enensi tewali agenda kugikungula ne bwe munaakola ebikolobero byenkana bitya amazima ga Katonda mu ggulu tewali agenda kubeera kwenensa agikoowe. Okwata omusajja omulema n'omuwanika waggulu ku muti n'omutuga n'omutta nga takulinaako mbalana ne mwagala okukakasa ensinga omulema bwe yali nnyo omuti ne yeetuga mwattafeffe Kase Lubogo kati naawe ogenze ne mukama we yakutuma okutta Ronald Sebulime naye yafa dda okitegeera
naye yafadda bwaba mulamu aveyo agambe nti nakyali mulamu. Janet Kataha Kayima Embabazi yafadda naawe ogoberedde nammwe mugenda kufa gwe Kalangwa ku bantu bootuza naye abadde asuubira nti no naawe osobola okufa tofudde. Janet Kayima Embabazi ku bantu be yatuga ani yali asuubira nti no naye asobola okufa. Lwe lugendo lwa buli omu ku mmwe abalowooza nti no mwe mukwatiridde obulamu bw'Abannayuganda mwe musalawo naafona asigale nga mulamu. Bigambo si bya mukutu guno wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu. Nkugambye ebigambo by'owulira mu bino mwenjagalo gye obanga weewali ensonga lwaki abantu basekerera obanga baserebuletinga okufa kw'omuntu omu. Kakati ebirala by'owuliriza tobyongerako oba tobitwala. Waliwo n'abamu abagamba nti nabo ba victimu nti era ensonga lwaki bakola bye bakola mbo ba victimu. Wabula nga sinatuuka kuba victimu. Abaana bakyali ku social media bagamba lwaki nange wano kino kye neebuuza wulira ono. Bannange lukyanga lubanga lwa mmindi ono omufu gwe twabise olunaku lw'eggulo omufu yamenye rekodi kubanga bannayo comment section zaatulemeredde okuddamu. Abantu bakuba ngoma, abantu bazina, abantu banywa bbiya, abantu balya keeke, abantu bwebata mmere, abantu baleeta baseppiki, ab'enku ne basomba. Bannange kiki? Bannange abantu baba bakutadde mu buyinza kuba abantu be babateekayo mu buyinza be bakulonda. Bannange baba bakutadde mu buyinza kola ekyo abantu kye bakuteereddeyo. Bannange abantu nga bazinye singa Katonda yabadde kumpi wano nga mumulabako nze mmanyi mwandi muwadde ebirabo. Yesawa Katonda ndoza mwandi muwadde ebirabo bye. Nze bannaye nakoze video nga n'omuntu ono simumanyi naye nga binsobedde. Wallahi nze omusajja ono nabadde simumanyi. Nze nazze buzi nembika naye nga neebuuza lwaki abantu bajaganya. Okitegeera bannange comment section yokka nga ejjudde nga messages 2,000 nga Stephen Peace kalimukamu. Bannange nze natidde ensi eno. Bannange omuwala omulala najja nagamba mbutwali mu court session. Omwami oyo n'atugamba mbuno temuyina walala gye muyinza kundoopa mu Uganda yonna okulekewa Mukama Katonda. Yekka Katonda bwe musobola okuloopera. Gwe ate era ekyasinza okuneewunyisa mbwe emmotoka gye baabaddemu eyafunye accident yafuddemu ogu. Abalala bonna baawunye ye yekka ye yafudde. Kati abantu beekayunga simanyi mwe mwakubidde Mukama Katonda bulijjo muli ku ssaala kiki? Bannange famire eno omwavudde omwami ono yafudde ow'ekitiibwa bw'ati ow'amaanyi. Mukama Katonda abasaasire kubanga okufa si kyangu. Omuntu ono yesi abamu badde temwagala abamu biki naye ate era wali ababadde bakola ki? Kati nebyo nabyo biwulidde era nga n'oyo naye agamba bw'atyo kya experience nze eky'abantu okufa naye era oteekemu oandalayininge keyword nti bwe yali mu kkooti yabagamba ng'oggyeko okumulopewa Mukama Katonda tewali walala wonna we musobola kubeera nga mumuloopa. Kati nno yandiba nga yaloopeddwe wa Mukama Katonda okusinziira ku ebyo. Kati ate waliwo n'akatambi onagamba victim nti omugenzi Kalangwa alina bye yamukola. Ebyo bye yamukola era yagenza okwogera ng'asinzira ku bawala ne batabani ba Kalangwa nga bamaze okwogera. Ebigambo byabwe nno sinnabibawa naye wulira ono yagamba ali omu ku abo abatuusiddwako obulabe omugenzi Moses Kalangwa. Wuliriza. Mbadde neesonyiye abaana bano nga mbeesonyiye. Mbadde neesonyiye famire eno nga ndabe because ndi omu ku ba victim b'okubbibwako ettaka. Ndi omu ku ba victim but abaana ba Mulambo abaana ba Mulambo balabika they are here to prove a point. Ne famire ya Mulambo ndowooza nayo eri mu kuproving a point but eriyo ebintu ebimu ebikolebwa ebweru w'ebisenge bakitafu oba banyaffe oba ab'eŋŋanda zaffe bye batatugamba nga they create enemies we don't know and don't see. One, baana mmwe kambayambe muyinza okubeera nga muli bato ku nze. Enfa taata wammwe gye yafuddemu naturally is a curse. Ekyo mukinoonyerezeeko, that's a curse. Baana ba Mulambo kitammwe enfa gye yafuddemu oba Mulambo wammwe enfa gye yafuddemu is a curse.
mwe mugende munoonyereze. Oyo naye bw'atyo bw'agamba era abasindise nti bagende banoonyereze. Katambi kabadde kawanvuwanvu naye njagadde kuwaako ebyo ebisoose. Kakati bino olwagudde mu matu ag'abaana batabani ba omugenzi Moses Kalangwa, abamu baayanukudde naye ng'ennyanukula gye baayanukudde ng'abamu balinga abakudaala, abamu nga balinga abagezaako okulaga nti kwegamba njagala mbikuwe nabyo ogende mu comment section ombuulire kiki kye byabadde bitegeeza, nabana ababadde boogera wandiika awo wuliriza ono muwala wa agambibwa okuba nti muwala wa Moses Kalangwa ye yagambye bw'ati. Anti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwale embwa mmwe. Mubiraba. Mubirabe. Mulabe ennyanja. Bwamwe mujje mubirabe. Bwamwe mujje. Anti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwale embwa mmwe. Mubiraba. Mubirabe. Mulabe ennyanja. Bwamwe mujje mubirabe. Bwamwe mujje. Mujje mulabe. Banakumwa abadde abaterayo n'obuyumba bw'okubeeramu. Ate mwina ye mubeera. Kitegedde. Agala muziika wali. Twanaziiza. Mujje mumulye. Mujje mumulye embwa mmwe. Agambibwa okuba nti muwala w'omugenzi Moses Kalangwa era n'abajerega n'abagamba abadde yabaterawo n'obuyumba bw'okubeeramu nga temulina we mubeera. Kyokka waliwo n'omuvubuka era yalabikiddeko mu katambi nga naye alaga nti si musanyufu era ng'alabikanga abanga agambibwa okuba nti naye mutabani wa Kalangwa. Ezimu ku nsonga lwaki abantu boogera bwe batyo ku nsonga z'omugenzi Kalangwa, waliwo kye bayita allegations of land grabbing. Kigambibwa okuba nti Kalangwa abadde ayina square miles ez'ettaka oba abakwegamba abadde ayina ettaka ddene. Jjukira olunaku luli we nakolera vidiyo nga nkutegeeza kufa kwe nakubulira gy'ayina amataka Jjinja, Kayunga n'ebitundu ebirala. Kati kigambibwa nti ettaka lyalina ebigambo byogenda okula mu katambi kano agambibwa okuba mutabani we nga ettaka liri mu acres 1000 na kugamba agenda kubinyonyola ogenda biwulira. Ezimu ku nsonga endala kye bayita symbol of government impunity. Omukulu ono Moses Kalangwa kigambibwa okuba nti engeri gy'abadde nga senior presidential advisor ku nsonga ez'enjawulo nga bwe twakugambye abadde yafuuka untouchable figure ngera bw'owulidde omuntu omu bw'agambye nti baatuukako ne mu kkooti n'agamba abaali bamuloopye nti ng'okuggyako nga mundoopye wa Mukama Katonda temulina gye musobola kundoopa ne mumpangula, temulina mbeera yonna gye musobola kunteerako. Kakati kigambibwa okuba nti abadde afrustratinga n'abantu beeyo olw'ensonga abadde asobola okusalawo ani gwe baba balangirira nga wabaddewo akalulu, ani gwe batalina kulangirira. Ebyo byonna bibadde nga binyiiza abantu. Kakati abantu oba oliawo y'ensonga lwaki babadde bagenda maaso n'okucelebratinga. Kati wano nina akatambi era ng'ali mu katambi wano agambibwa okuba nti mutabani w'omugenzi Moses Kalangwa era naye yayogedde ebigambo bino. Ekitalo nnyo kya kyamaani waffe, kitalo ddala kozi nziramu abo abasanyusa olw'enfaayi. Omukulu ekirungi afudde, tabadde wakusondera, wakuziika lwakuna, abantu bali wano balya banywa, naye ekirala nti kituufu afudde era musanyuse, naye ebintu bino byonna bye mulaba byonna tubitunda mu abaseka mujje mubigule. Mujje mubigule. Ettaka eka ziri 4,000. Ebintu by'omugenzi tubitunda, tuguza abo basanyuse ng'afudde. Eka ziri 4,000, buli eka bukadde 4 naddala abantu abasinze okusanyuka ng'afudde. Osobola obibalaga byonna, balage projekiti, balage ennyanja, byonna tubitunda bajje. Ebyo ebyange. Oyo akugambye eka ziri 4,000. Okitegedde ekaze 4,000 ez'ettaka. Ekyo kuba akafaananyi olabe ekaze 4,000 wezigenda maaso n'okuba nga zenkana. Era nga kigambibwa n'enfuna y'ettaka eryo naye eriko ebibuuzo.
kakati awo olinga aveeri ng'aserebulatinga ng'ate ggwe obuuza lwaki omuntu aba aserebulatinga. Abali mu kusanyukira okufa kwa Kalangwa mwe kugenda kubeera kutya? Mwenna muli mu kugaalagamwa n'otunuulira atadde akafuba kamulinganga akabizza akakolokoti n'essuuka y'ennusu 1000 mulema okwegulira ali mu kuwawala nga ttooyi mpya agaalemwa nga kondomu enkozeseeko. Awo sijja kumwongerayo oyo kuba ebiddako mu maaso awo byayogera bingi nnyo, naye nga naye alaga obusungu nti lwaki abantu baserebulatinga olw'okufa akw'omugenzi Moses Kalangwa eyafudde oluvannyuma lwa akisidenti nga bwe wagiwulidde era nga bwe bigenda mu maaso n'okuba nga bitambuzibwa nti n'akisidenti eyo yabaddeko ebibuuzo. Kati kano njagala okukaddamu eri abo abagaana abantu okuserebulatinga oba okusanyukira omuntu yenna aba afudde, naddala nga munnabyabufuzi oba omuntu yenna ng'abadde mukulembeze mu kifo kyonna, kwegamba ng'ali omu ku boyinza okuyita ba oppressors oba abanyigiriza abalala. Gwe ng'olina bayibuli, omanyi bayibuli nze ngisoma naye ate sijja kugendawo nnyo awo, sigikkiririzaamu nnyo kisusse. Genda mu bayibuli engero 11:10 waliwo engero 11:10 egamba abatuukirivu bwe bafuna omukisa ekibuga kisanyuka, ababi bwe bazikirizibwa wabaawo enduulu ez'essanyu. Kino kiri mu bayibuli, kitegeeza bayibuli ekkiriza abantu okusanyuka oba okuserebulatinga oba okusekerera oba kwegamba okusanyuka n'okujaganya singa omuntu aba afudde ng'abadde mubi gye bali, ate bw'afa ng'abadde mulungi gye bali era bajja kuba banakuwala. Kankakuddiremu ne mu luzungu nga bwe nakugambye. Proverbs 11:10 when the righteous prosper the city rejoices, when the wicked perish there are shouts of joy. Nti singa abantu abalungi bagaggawala wabaawo essanyu mu kibuga, naye ate singa ababi bazikirira wabaawo okusanyu. Ababi we bafuna wabaawo okulakulana, abalungi we bafuna wabaawo okulakulana, ababi we basaanawo oba we bazaawa oba we bazikirizibwa wabaawo okusanyuka oba enduulu ez'essanyu mu kibuga oba mu kitundu ekigenda mu maaso n'okuba nga kibaawo. Kakati ezimu ku nsonga endala ze nkuleetedde mu katambi kano, lwaki abantu batuuka kubeera nga baserebulatinga okufa kw'abantu abamu naddala nga Kalangwa, ngenda kusooka nkuzzeeyo emabega. Bino ebigambo bye njagala okusooka okukuwa akatambi kano byayogerwa Aida Nantaba. Ono badde batunka ne Kalangwa era yabyogera nga Kalangwa akyali mulamu, yali ku radio station y'emu. Ne bamubuuza obuzibu bwone Kalangwa buva ku ki. Aida Nantaba yaddamu ebintu nga bino era ebigambo byogenda okuwulira Nantaba bye yayogera n'abantu ba bulijjo bye boogera. Nantaba yagamba ekimuwalagganya oba ekimuteeka ku mbeera n'omugenzi Kalangwa kubba ttaka ly'abantu. Kyokka omwana akugambye balina acres 1000 baazijjawa. Wuliriza Nantaba. Empala naayo ey'amaanyi ne mwami Kalangwa evaawo ku ttaka kubba ku bantu ttaka lyabwe gye yatandikira. Gye yatandikira yeyo. Mwaliko ab'omukwano? Nedda, nali simulabangako. Ntandika okulaba omusajja oyo ng'abantu batandise okundoopera tewaliyo omusajja atubbako ettaka. Bw'ategeera nti ntandise okulwana kujja gye ndi antiisitiise anage bwali ow'amaanyi nnyo, anage nti ye alpha n'omega era tewali kisobola mukolebwako. Nayogera n'amannya nze nkolera gundi naye gundi mukolera so totawaana. That is how I came to know this man. Naye agenda n'alimbalimba ensi bwe yaleeta Nantaba. Kalangwa abadde wano ng'atunda mataka gaali gasini 10,000. Wane Kasawo waavudde n'aluka jene jinjiwomu. Yava Kasawo ng'atunda mataka gaali ga 10,000 n'afuna akaduuka kasigala ekayunga ndi mwana muto. Ani akunyumiza egyo emyaka gyonna? Kalangwa amanyiddwa abantu. Amanyiddwa abantu abamulaba ng'ayingira kayunga. N'avaawo bagenda okulaba nga gwe baalabanga n'akagaali k'amata bamulaba na mmundu. Alina emmundu kati essaawa zino alina zi square mile Mubende, yayasse Masengere Mubende, bwe yabbako square mile 2 n'akoona amayumba g'abantu abalina ebibanja Masengere n'amusiba. Eno Mubende gye njogerako. Ennamassagali wane wamwe mu Busoga alinawo ettaka lyabba obuddi. Yali Jawa. Okay. Yali Jawa. Yalifuna ati agenda Nnamassagali babuuze wane mu Busoga. Twagenda okulaba nga abadde atunda amataka gaali ag'e 10,000. Kati leero alina square mile.
aine mundu yagula twagala kulaba nga aine mundu gasenta zijowa ettaka yayo oyo Nantaba yaliko minisita ate yaliko omubaka akikira abantu ba side ze Kayunga. Nantaba akunnyonnyodde kakati nga sinaba kubanga nkutwala wala njagala owulirize ebigambo ebyenjawulo nga bwe ngenda okubanga mbikuwa mu butambi era obwenjawulo wabula nga nabyo sinnabikuwa. Waliwo ebimu ku byama ebirala oba n'ensonga endala lwaki abantu balina obukyayi ku mukulu amanyiddwa nga omugenzi Kalangwa. Era njagala nkuwa obutambi buno si bungi nnyo obuwulirize paka we buggwayo. Waliwo abamu ku bantu b'oku kitundu boogera ku nsonga za Kalangwa era mu bigambo bino njagala owulirize bulungi nnyo nga bwe tugenda maaso n'okubanga tutambula. Akatambi kano si kawanvu nnyo kyova olaba njagala okawo obudde kakati gwagamba nti abantu lwaki baselebratinga akatambi kawulirize. Naawe ali omu ku abo yeebuuza Kalangwa yakola ki abantu. Naawe akatambi kano nja kukusaba ogende maaso n'okubanga okawuliriza nga bwe tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako emboozi nga bwe zitambula. Saimo Kawalaata muganda waffe oyo ayina gyenyinza okuyita interview oba ayina obutambi bwe yakoze oba bwe tujjeeyo nga ayina omuntu omu gwe yakubidde essimu nga w'e Kayunga annyonnyola biki ebyaleetera omukulu Kalangwa okuba nga abantu bamulabye nga bwe bamulabye. Wuliriza. Ebyobufuzi bikyaya bitya Kalangwa? Mu mwaka gwa 2011 Nantaba nga ayinga ebyobufuzi by'e Kayunga. Kalangwa by'omu ku baali ba main supporters be. Nantaba paza jam parliament 2011. Ayingira parliament 2011. Bili mukaga ani ali mubaka wa parliament. Bali bamuyita omukyala Florence Nayiga. Oh. Yali we NRM. Otyo. Nantaba wangula Florence Nayiga mu kamyufu ke NRM mu mwaka gwa 2011. Nantaba yali alabika bulungi nnyo. She was a young girl, very beautiful. Otyo. Abantu nabeka yo jukira omukyalo oli Nayiga yali akuze emyaka atenga aliko n'obulemu. Nantaba ajja muwala muto alabika bulungi ng'ayogera bulungi calmly and interesting. Abantu bapikinga interest ya Nantaba naye nga kumu kubatembeeta Nantaba mutunda mu bantu Moses Kalangwa Kalisa yaliko. Otyo. Nantaba recently yavaayo n'agamba nti Kalisa yamweripako okusobola okumukozesa nga akozesa erinnya ly'obwami bwa parliament ayisewo diiruzi ez'ettaka. Nantaba abyogedde wano mabega nga bazzeemu soogana ne Kayangwa recently tebinamala kuyitako mwaka. Kati awo ffe twalabika okulaba Kalangwa ng'alina Nantaba 2011. Bwe basowagana mu kalulu ka 2016 Kalangwa aleeta omukyala bamuyitanga Maama Mirembe. Yali ava sayidi z'e Kayonza nakyo nayo Ggombolo eri mu Kayunga awo era eyo nga mu Bbale Kawunti Ggombolo eri mu Bbale Kawunti. Otyo. Omukyala baali bamukazaako lya Maama Mirembe. Yesimbawo ne Nantaba mu kamyufu KNRM mu kuvuganya ku kaadi. Awo we watandikira ddala political scuffle ya Kalangwa ne Nantaba entuufu kubanga Nantaba yasooka neyesimbawo kuba chairman w'NRM obwa district 2016. Ne Kalangwa n'abukola ki? N'abwesimbako. Ani yawangula? Kalangwa yakawangula ku maanyi. Otyo. Maanyi awo tegeeza ki baakabba? Jjukira akalulu ako ka electoral college. Oba ofuna abalonda bava mu Magombolola ne mu Town Council babo batono nnyo. Kalangwa yabakwata n'abaseringa n'abatwala ejjinja mu hotelo n'abawummuza abalonzi. N'aba facilitation yeetagisa n'abawa n'akasente ne bakomawo ne balonda ye. Kalu kalimu omuvuyo ogw'amanyi kali Kayunga waggulu ku district. Nantaba ne bamwanga okuba chairman wa district owa NRM. Yasooka obbuwangule ne baddamu ne bamukola ki? Ne bamuwangulako. Kubanga Nantaba yalaga nti Darling eri President Museveni nnyo. N'olunaku lumu Nantaba yakwata essimu n'agikubira President ng'ali ku ttaka Ebbaale. Tukamanyi ka video yako. Muzeeyi. Mbasirimye ndowooza video gye ekyali. Yazzeemu okutambula oluvannyuma lw'ebyemazako okugwawo. Muzeeyi. Abantu babagoba ku ttaka. Muzeeyi babadde bagamba nti balina kye baagala okugamba. Ndowooza nziyo video ejjukirwa bulungi. Ngimanyi. Yes. Nantaba n'abeera omukulembeze mu gavumenti ng'ayina authority nga Kalangwa mukulembeze mu NRM naye ayina ki? Authority. Nantaba alina gy'alipotinga wa president ne Kalisa Kalangwa naye alina gy'alipotinga. It's allegedly kigambibwa nti Mwami Kalangwa abadde mukwano gwa General Sale ng'omuntu on a personal basis. Otyo. Kigambibwa nti abadde mukwano gwa General Sale ng'omuki? Ng'omuntu.
era waliwo information eyavaayo olunaku lumu baabayita babatuuze babatabaganye Kalangwa tiimu Kalangwa ne tiimu Nantaba ne bagenda mu State House bagenda okutuukayo ekiwazira bali Nakasero bagenda tuuka Nakasero Nantaba yali agenze n'abantu mu Costa nga bayimba nnyo Kalangwa mubbi muyaye president yatuyisa tutabaganye kati nga tazze ne bagulira gate ne bayingira bateeka mu garden bateeka mu garden ne balengera abantu abatudde eri abanywa caayi bagenda okusembera niyali nga Kalangwa atudde ne genocide bali mu kunywa ki caayi naye ngobadde bayimba nti Kalangwa yadduse wantakola ki taliiwo so kigamba it's alleged nti Kalangwa mukwano gwa genocide ng'omuntu nti era Kalangwa abadde mukwano gwa maama first lady ng'omuntu kubanga baggwanga limu kitegeeza buli omu abadde alina amaanyi waagajja yes that's why Kalangwa ebbanga nonno lyabeeredde mu sikafu zonna wali owuliddeko nti Kalangwa baamukutte wali owuliddeko nti Kalangwa baamulopye omusango guno oba baamusibidde wano nalabako ono yali chairman gwe baatugira ku muti yanagenza okulaba nga ebifaananyi bikomawo ono ng'afudde Saimo ng'osimaasima nnyo Saimo ofa kinensi muganda wange mbadde mbuuza naye agatugendeyo badde mbuuza bubuuza lwaki tugirese yo yaliyo anti omugenzi fekka yafa nga yakalayira mu ofiisi ye nkimanyi yafa nga mulema ate neyeetugira ku muti yes ne poliisi okuva nolwo tetuwanga report kati Saimo manya yokiza ensonga temejogera kuba poliisi eyina report olweri yagala erigituwa naye nga balina akakwate n'omugenzi balina bebagugulanira n'omugenzi tewaliwo okukugulana kubanga ono ekyamanyi wenaali nguli kyamanyi wa district tekyatuukako olunaku n'olumu lwebafunako obutakkanya nti bane bayombo bane balwanagana wabula naye Saimo eyo tuveeyo poliisi girekera okunoonyereza okuleka ejjakola kunoonyereza ejatuwa report ekyakola okunoonyereza otyo kati embeera essaawa zino kuva omukulu we yabikiddwa nga gwali ku gurawundi abantu abawukana mu ndowooza bali mu bitundu ki abantu abawukana ku ndowooza nno muneeka nkikubuulire kino eno toyinza bapima nti bali wano oba bali wano naye weyita ku social media ebiriko birala nnyo naye ne ground olumu eyogera biki birala namungi w'omuntu ali ebudde ali muganda wange okungubagira omugenzi okuva kulegwe baakumye olumbe gye bali ne leero omugenzi agenda kuziikibwa olunaku olwokuna omulambo gukyali mu ggwanika Emmengo bwe kiŋŋambiddwa bw'anaava Emmengo bagenda mutwalira ku kkanisa Eddamagabi bamusabire bamujja ku kkanisa ekibibi mu Kalangwa kye yafuna nti ekifaananyi kye kyajja mu maaso g'abantu ne bakiraba nti atugoba ku ttaka wuuno kyokka nga bw'ogenda okunoonyereza omuntu omutuufu abadde ayagala ettaka kalyanga lyalwanirira ng'ekyamazima amanyi agavaayo kaakolera maki malala naye ng'ekifaananyi kye kyekivaayo ndowooza ye yakikola nga yenakkiriza nti ekifaananyi kye let his image be decayed naye nga bakama be tebategeereddwa omuzannyi w'emizannyo zo bwaki osobola omutegeera yakkiriza ekifaananyi kye nekifa naye ekyabakama be nga nekikoze eki kyokka ate eriyo omuzannyi w'emizannyo bwekyo nga akweka ekifaananyi kye oba naexposinga bakama be nina omwana wana badde ayogera n'agamba nti Kalangwa wano aleka alinawo yiika nga 4 kisoboka kwena ettaka ly'ebbaale yiika ebina biyinza obutawera kiri two times kubanga bwe njogera ku yiika ebina mu bbaale si kipya ettaka gye liri asobola okuba ne yiika ezo ebina n'obutaba naki n'obutaba nazo naye nga kyomanya nti omu ku balandiroodi abanene mu bbaale Kawunde naye mmwe muwulidde abaana b'omugenzi Kalangwa gye boogeramu eno vidiyo tugisharing etuuke eri abakulembeze baffe tufunemu ekyokuyiga pay attention to detail omukulu ekirungi afudde tabadde wakusondera wakuziika lwakuna abantu bali wano balya banywa naye ebintu bino byonna byemulaba byonna tubitunda mu abaseka mujje mu bigule
mutunda ebintu by'omugenzi. Ebintu by'omugenzi tubitunda. Eka ziri 10,000 buli eka bukaddaana banayi. Naddala abantu abasinze okusanyuka ng'afudde. Osobola obibalaga byonna. Anti mwamusse kutwala bya bugagga bibino mu bitwala embwa mmwe. N'omulamu amuwulidde jjo engeri gye yayogeddemu. Mubirabe. Mulabe ennyanja. Kati eno vidiyo ngikoledde abakulembeze abatufugidde emyaka egiwera 4. Awo mba njogera ku General Tafiire, njogera ku General Sale, njogera ku Muzeeyi Museveni. Okubeera nga mutufugidde emyaka 4 ekyo si kye kizibu kyaffe kubanga obukulembeze buva eri Katonda. Okubeera nga Uganda mugikozeemu ebyobugagga ebiri wansi mu ttaka ne kungulu obutitimbi bwa ssente ekyo si kye kizibu, ogwo mukisa gwammwe. Naye okulema okwawula ebyobugagga bye mukoze mu Uganda n'ensi Uganda kye kizibu kyaffe ng'abantu. Mulemedde okwawula nti Uganda si kya bugagga kyammwe, ffe abantu si ffe kya bugagga kyammwe, wabula Uganda y'ensi mwe mukoledde ebyobugagga byammwe. Wawendaga singa ekyo munaakitegeera mugenda kulwana nnyo nga mmwe abakulembeze abatufuze emyaka 4. Mukuume ebyobugagga byammwe, protecting your gains. Amaanyi mugajje mu kukwata abaana bammwe bano be muwulidde aboogera, kuba bano abaana ba Kalangwa bali presenting abaana bammwe bonna. Amaanyi mugajje mu kukwata abaana bano n'okubayiyiza engeri gye bayinza otukulemberamu oba okutufugamu. Abaana bammwe si bakulembeze naturally, they are not born leaders. And you have not even created them to lead us. Kuba omuntu omuwuliriza nnyo engeri gy'ayogeramu mu biseera ng'ali desperate. Bwe tuba tusoma batuyigiriza nti you can always turn a negative situation into a positive situation. Wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kufiirwa, osobola okuba ng'obadde tolina ddoboozi lyogerako eri abantu naye n'okozesa omukisa ogwo n'oyogera n'omuntu omulala n'ayaayana okuddamu okuwulira ng'oyogera. Naye abaana bammwe bwe bavaayo okwogera, buli omu agamba kimuddayo gy'obadde, tokomawo okuddamu kwogera. Va mu kamera, va mu kamera. Abaana baduula buduuzi, abaana bakolima bukolimi, abaana balina obukyayi ku bantu n'okusinga abantu obukyayi bwe bayina ku baana. Omuliro teguzikiza muliro. Abaana tukkirize si bakulembeze. Abaana mubatendeke engeri gye bayinza okukuumamu obugagga bwammwe bwe mukoze mu myaka 8. Ekyo kiwasobola okukikola. Naye bwe muba mulowooza nti okukuuma obugagga bwammwe kwe kukwata abaana bammwe bajje ffe batufuge, that means you are fighting a losing battle. Kubanga ensi Mukama agikuwa ogifugemu okumala ekiseera. Kitegeeza buli bw'olwana okuuma obugagga bwo ng'oyitira mu kufuga abantu, kitegeeza obugagga obulina kiseera. Ne bwe giriba myaka 5, kitegeeza obugagga obulima ne buvaawo. Bino mbyogera because we're in a transition. Ekibanyigiriza nga mwe abakulembeze naffe abantu kimane kitunyigiriza. We are in a transition. We are sailing in the same boat, Uganda. Mbajjukiza nti Uganda si kya bugagga kyammwe. Banna Uganda nga abantu si kya bugagga kyammwe. Wabula ebyo bye mukoze mu kiseera kino eky'emyaka 4 ky'ekyobugagga kyammwe mu byawule. Abaana mubatendeke engeri gye bayinza okukuumamu obugagga bwammwe. Amaanyi mugajje mu kukwata abaana bammwe okubakako obukulembeze because they are not leadership materials. Kasembeyo nga nkubiriza baganda bange mwenna abali mu business bambi mu downloading app ya Link Me UG okugirangira. Banna kitalo nnyo ddala. Mbadde mbuzeemu n'akadda ku social media. Sanze waliwo omwami gwe bagamba yafudde. Abantu bali mu kujaganya mu comment section. Ngambi bannange tuli ku kiwano. Ngenze n'ensoma history wo
obujulizi abantu bwe bamwogerako manyi obujulizi nga wonabeera ng'oli mu church abantu ne bavayo ne bawa obujulizi Katonda yakoze kino naye ng'obujulizi bwonna bubi banange tukole obulungi abantu mbadde nkyali awo nendaba sisi omuba muwala we ng'avaayo agamba biki naye ng'olaba byonna byakwekaza abantu bavayo ne bagamba mbu afudde kati mujje mutwale ebintu bye naye ng'olaba byonna byakwekaza banange. I always speak this ensi eno tugiryako makoola tukolerere emirambo gyaffe tukolerere eggulu bannange omuntu wafa omuntu talina kusanyuka oba nga obadde okolera bulungi abantu tuyise bannaffe bulungi tuyise bannaffe bulungi. And another painful thing is one ti abazadde abamukola ebintu naye nga temumanyi sometime ebintu byemukola oba abazadde byebakola biba bigenda following abaana in a wrong run ebanga business in the short run tesobola gitegera but in the long run ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.